Nyera bakyuse ba producers obasanga ensangi zironga bebuuza ku producers banabwe oba ba sound engineers oba ba audio engineers. So tuli kusaliri eri eriganti sawe eno tugoba Nigeria mu music industry. Abayimbi banji batuuse we bali ebweru ba David Luchalo mbalabyeko like banominees we bali banji. Na yende uza katutandikirewo ne category yaffe esooka. Omuyimbi omuwala asinze 2 naye nga muto. Omuyimbi muto. Omuyimbi omuto omuwala asinze okwokya. Okay, thank you so much. Felista yomu ku bayimbi abayimbi enyimbe zisobodde okubeera nga zigenda n'omulamwa gw'embeera gye tubaddemu ya COVID kwaliko I Can't Breathe. Yes, olw'omusajja omu George Floyd we yavaayo n'anyigibwa. Kubaddeko enyimbe zimu nga nawambye that is 2020 newankubadde nti abayimbi abasinga abakulu babaddeeyo nga batudde bo nga tebayimba abaana abataate bo bagezezzaako okubeera nga bajja kyetugamba nti kibadde kirungi kibawadde ne way out okubeera nga abawagizi babawa amatu. Stone Age ayimbi akayimba kyekimu mu guno omwaka ayimbe nekolera jange badde remix ne navyo gata compose koi still remix ne GNL Zamba Rahuma Pinky tukoye educator girl child ono specifically abadde activist nyimba lwa abakyala bamimulekerawo okutulugunya abakyala gata compose somesa omwana omuwala ate lekerawo okubeera nga ofumbiza omwana omuwala judges comments comments Felista ndokulwange yomuyimbi omulungi muyimbi arapinga nyo na attitude ya nungi nyo atenga bogambe nti nyimba zokubye olaba ayimba ne navyo kibategeza nti ekintu kibadde kirungi nnyo kibadde kirungi okay kantandikire kanzire wa Gideon katukunze ku department yange that is under video editor kubanga ndi video editor TV creative ndabe nyo Felista akoze video zamanyi semanye ja live amkozeko video zamanyi kubanga wali ka video akaina mu visuals akachebaita wali kaimba ako akali mu bintu bingi nga alingali ako kaimba kalungi nyo votunira visuals that was 2019 yeah in fact the visuals that is so very nice because for video editing to kubanga wali kabisatu bya videos betukola wali more narrative experimental ne performance kati one mu Uganda tukola nyo narrative videos kati so under narrative mulimo visuals mungi nyo so eyo visual yali nungi nyo in fact Felista big up big up mukalazi Rahuma Pinky. Yes please abana omukyalo abana abakyala bana babatu bano anze mbasanyukidde nnyo kuba balina energy gibalese y'amaanyi nnyo mu music industry era nga yes all the best for these ladies all the best Nes Avatar Stone Age mu myaka emiteeji akoze collabos 2 okuli ya navyo ne ya koi remix very good I've been watching her akoze bulungi nnyo botukira okola ne navyo luyimba oba wakabi era nze nsiimye okay akasengeja Music Awards omuyimbi omuto omuwala asinze guno omwaka twagala okulangirira saawa eno judges twagala tusabe Felista aje Felista jangu of ne award yo one of the youngest yes industry this year. Okay, thank you very much for this time, Amaze. Kamfune Rahuma Pinky. Okay. Rahuma Pinky ye activist yomu ku baana abawala ndowooza saawa eno betugenda okuba nabo mu Uganda wanaabawezezaamu ku myaka wali eri Rahuma Pinky. Kanze kankusiime mkwano webale nnyo. Okay, Stone Age. Okay. Congratulations. Thank you.
Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso. Don't get mistaken ngolaba, those are recognition awards. Recognizing omuntu, so recognizing omuntu omu oba ababiri oba abasatu. You recognize more than one person. Yensonga lwaki olaba buli omu afulumawo ne award. Nabagambye kino kyanjawulo obutafaanana kwate ne awards ziri ezize zibeerangawo nga n'abayimbi batuuka akadde ne beekolera award ezaabwe. Oba n'abakozi award bennyini nga balina abayimbi be bafiiri nga baagala bafune awards ezo. So ffe tujje abasinga okubeera nga bebakoze. Mpa category ey'okubiri ng'eno egenda kubeera omuyimbi omuto omulenzi asinze 2020. Omuyimbi omuto omulenzi asinze omwaka guno. DJ Arch obe Manuela Band. Omuyimbi omuto omulenzi asinze omwaka guno. Party till it party done. High level. Yeah. What's a suri number available? Kina kubawo. Zali wa fresh kid wa kubawo. Takakala sumo kataga band. Nagende gomba DJ Arch obe Manuela Band. Okay, unfortunately abaana banene abato bukya batandika okuyimba ndowooza ffe abasoose okuvaayo ne tubasiima bukya bajja mu nsiike ya music industry. Wentandika ne ring rapper ayimbye akayimba available this year abadde ne Bombo Clat, and that is a remix gye yakola ne Waiki Benda part 8. Bangi bagikola nnyo naye yeeyo omu ku baagiddamu ne bagikola. Akoze oluyimba olugamba muzeeyo okubeera ng'ate ndongera still ada featuring mu bayimbi banne okuli Felista, okuli Fresh Kid, okuli Kapiripiti, bonna abatonga bali omugata composing ne melody. Judges. Abana bano njaba twalira wamu bonna sijagamba kuntono olw'obudde olw'obuntu kiri kimu kyokka nti otwala omuyimbi nga Fresh Kid, twala omuyimbi kabe ba pinky bw'omuwulira eddoboozi kati tuli ba Fresh Kid. The Fresh Kid bw'omuwulira engeri gy'ayimbamu aleesewo change mu industry. Bakoze kinene nnyo okutumbula abaana abato abalala abazadde ne bazuukuka abaana ne bavaayo bakole ki basobole okuyimba nabo bavaayo genda okulaba wano wavuddeyo amukopa wavuddeyo nakola ki amukopa. So big up to them. Okay, tugenda kuba ndowooza tugaba awards zaabwe. Weewaawo abasinga baagala nnyo okulumya abayaaye naye Fresh Kid yavaayo n'agamba kuno ye afulumiza oluyimba lwe bayita ebisanyusa abayaaye era tekakoze bubi nnyo. Ataddeko ku akayimba ke bayita tozikiza gata composes n'endongo ng'ali ne bane. Kapiripiti naye y'omu abadde n'endongo abadde ne ngamba nyamba Uganda. Okay, abadde n'ennyimba nnyingi nnyo. So let me take this opportunity, judges, mu recognizing abaana baneeno. Ring rapper, come forward for your award. Thank you. Congratulations, sir. All right. You were what? Okay, Fresh Kid, come forward for your award, brother. Yo. Yeah, you know one. Hey. Yeah. Okay. Kapiripiti, come forward for your award. Hey. Wali. Enda wali Kapiripiti. Nina kukamera yeah. Yeah, man. Okay. Thank you so much. Ndowooza saawa eno tugenda kuba tweyongerayo ne awards zaffe. But before that, judges tuyina award ya collabo. Oluyimba lwa collabo olusinze. Olukyasinze. My baby, don't forget. One day, Joy no manyuno tai na yewe ya chama. Joy no manyuno kapo ya fiye ya wamba. Joy no wako watu you want me to we are fixing it.
Okay, tweyanze gigwe yakatwegattako tuli mu akasenge ja Music Awards 2020 naye nga twayingidde 2021 always kigenda kubeeranga wekiti kigenda kubeera massive munatusonyiwa twandibadde twazitegekera ndowooza nga n'ebitaala bikuba n'olw'embeera ya covid-19 eyo gatta composi n'abantu okubeera nga tebakkirizibwa gavumenti yatugambye mulindeemu next year nga tumaze okuta buli kimu nga akalwadde kakakkanye ate tuzitegeke nga ziri massive. They were supposed to be at Serena Hotel naye tusaliddewo tukimalire waneeno ku office kampu mulemu kakatini tukomawo n'oluyimba olwa kolabo olusinze. Tuwaniriza mu Kasengejja Music Awards. Bannayuganda bannanga manya ganyizo John Bunju era nga nkulembera obuweereza bwe bayita Christian Restoration Ministries International. Njagala okozesa omukisa guno okoola bannayuganda mwenna kaseera katulimu mwaka gwali kutandika